fantastic auntie nabagamba nti Kapilipiti is one of the international artists gwe tulina mu ggwanga lyettu Uganda. Kapilipiti yagenze n'ayimba akayimba nga yagala basonyiwe alakeri. Naye wadde okimanyi nti nno akayimba ako abaana ba CNN bannamawulire ba CNN bavudde gye bakolera ne bajja mu Uganda bakoleko Kapilipiti interview ekyo wali okirabye wakyentegeeza. Kapilipiti mu makaage emakindye omanya alina amaka mangi aba CNN bazze ne balinnya ennyonyi ne bateekamu visa ne basamu air ticket ne bajja mu maka ga Kapilipiti bamukoleko interview. This is really what we mean by an international artist. Tojja kumuleba ko Uganda nga ayimba ebiseera ebisinga tatera naye ate bwe kijja mu America, Netherlands, Canada, England, South Africa, Kapilipiti yewuyo. So twebaza manager wa Kapilipiti okubanga omwana mu brandinze ng'ensonga omuntu asitula CNN abeera w'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda.